1, 2. Yeah, ladies and gentlemen, Nate. Oline King VJ. The Busanso Master, the voice of the people, for the people, to the people. Toleke de Blutik ake 18. Lwaki nedda. Aba akanja Josefu. Ogenda kubeera ng'omwekanya mukana akaleero. Nabukalo Olivia. Undi gwa subscribe ngadda ku channel eno. Ye mbuuza. Ku channel yange ya Busanso Nation. Ogikeberako n'olaba ku bukole yabwe nkuteerayo. Oba nedda. Najinda Shakira. Sean Hassan Dumba. Ne mwenye Steven Kabanana Mwanje. Tagenda kuba nti nabula mukana akaleero. Kizito Frank Jijo. Kyatuweerezanga bulijjo. Lwaki nedda. Kisitu sitanale. Agenda kabaamu mullo. Nkutolo ne mukaleero. Mbenga ate nkutwalaganyanga bulijjo. Let's go baby. Yes, honey. Kati Gambote. Mukutandika twasembera wano. Banaffe bano embeera tubaye tugira yabadde bagitambuza. Webale kati. Ono omwami yagezaako okwogera n'omwana oli. Naye omwana n'agamba taata ekituufu kiri nti saagala. N'atulaga nti ate alabika endowooza ye si wakwatagana nakyo. Tuyiza buli kimu kyonna kiga. Omwana oyo tumuyiiza bikalubye. Kati mbadale ngamata akuyiza wali abagama tsimanyi ukiduwe kiba kise waggulu. Otega wansi. Kajjo litugenda mukubira wansi. Kajjo ete mufunide kalifomu. Twina mukuba kalifomu. Afwe agendo zukanga ali. Omwana tugenda soka tumugebe ne kalifomu. Tagenda kufa. Si kufira ddala just kugira kubalika kuwotoka. Kuba kirabika. Ebyagundi byo birabika. Kakati olaba mukalengera. Kano kola bakasindaano kagenda bimala. Kuba ndabye nga we naleeta piritoni. Just mu magezi ag'ekikeje waggulu. Ogenda kunyambako kamuntegere. Oba musala oba mu chai kyonna kye kiri. Muteeremu. Ale naye maama. Okiri abakazi bane bage. Ani abagati mumabere bagateekawo nga nsawo. Oyina oteekamu kanyoka uliye mmuteeka omwo. Oteekamu ki muteeka omwo. Sente bw'ozifuna oziteeka omwo. Kati tuli awo. Owe! Yaye! Owe baba! Chichate! Uwi mama! Owe! Mpulira nzitoyereddwa. Adungu ezitoye. Chichate gwe nfa. Jajja go wangambye sigira. Jajja mpulira ezitoyereddwa adungu ewulira egize. Omusajja bamugambye. Ulira jajja bikalubye. Biganye zefa. Chichi. Kyekiganye. Biganye mama. Biganye nyabula. Nze tonde kandira boboze mu mbuga zange tebaziwowoganiramu. Jajja. Woweze mala okulaba kolingi. Kako kagenda kutulika. Hey! Mama ze. Pupa. Oli mutsiru. Jajja bamutirisiza. Mwenyini yamugambye jajja mpulira. Nokitunulira kyonna kiri awo kyegiragira kabootongo yali mugundi oba nzi kuyeegira. Uyu nukyumu. Ganye kityolo. Kiganja kitannagambye kwatirira. Bano yajjajja bagezi. Akabalala bakagambye teri kukojowa naku 3. Akabalala kakwatiddeko olunaku lumu n'ekitundu. Jajja mpa ekirala ekyo kikalubye. Kati olaba jajja w'omuvugirisiza mu maaso. Kati goyagala okuleeta ki? Abasawo bagezi baddaage. Akati kako. Agambye kabalala yamugambye ekibonerezo olina obutakojowa naku 3. Omuya akwatiddeko olunaku lumu n'ekitundu. Nekikaluba n'akutiiriisa. Kiki kyona? Kiki kyo kyogenda osobola gwe? Ebyangu biganye ng'ebisibu byonna. Jajja. Mpulira ntoolokose. Awulira atoolokose kano mali n'okunywa kabindi. Uba okuziba omusulo naku 2.
abadde asibyeko n'akaayi kasobola okwesalirira nobanga yayambadde akakoma akatamutuuka jjajja yasooka laga ate buzukulu naye totegeera ate biganye sinze ndabye ngagize mu feesi ya jjajja kawuko kawanyi kakati ng'asooka ayita jjajja Bbugwe kikyate nakusaasidde nenkuwa nnaku 3 abalala mbawa 5 jjajja simanyi kaakati kyetugenda okukola kyekigenda osemba bwe kinaakulemanga mmanya nti kati ggwe omuwala akulemye kino kyekisemba kiki ogenda funa omulalu omwegatteko ogenda kusooka ofuneyo omulalu agudde eddalu nga lya myaka 2 n'ekitundu omwegatteko mwere babiri jjajja ayagala kubeera nti afuna kali akaboobu kajulieti kanaye jjajja ali mumugamba okafuna olina osooka ofuna omulalu osuna adungu y'omulalu kiggwe nga gw'omanya omuwala omulena mu 5 kakirema agenda kwana nekimugamba munaye kino nakino byempulira kyagenze genda mu mbuga ate zibeereko nez'omuntu agira akola wabula ez'omuyaayo omufere kakati embeera bwetyo weerabise bulutiki bwatyo bwatutambuza bannange ate mwabalaba ekinauganda kano kafirimu kanzijukiza kasinema akayitibwa Strange Love. Kasinema akayitibwa Strange Love tukalina ku application yange eya Busanso Nation. Genda ogifune bufunye ku Play Store naawe obeere nga weerabira ku buzannyo ng'obwo kayitibwa Strange Love ka kiyindi buli obumalayo bwe twogera tuli ku season ya 2 tuli katundu ka 6 ali wandibadde weegattako n'obeera nga naawe ofuna essanyu kiyindi okimanyi ggwe nga kyajjidde mu kazannyo kale olaba tagali nga bw'oseka kale bwebeera eyo ekyeyo kikunyige nga toyagala kulaba sinema zikujjako stress genda bugenzi ku Play Store search nga Busanso Nation ogenda kuba nange oneegattako sinema zange ozirabe nga zigwayo eno bagiyita bulutiki era nga nayo tulina osooka tugikala kati paka weegenda okukwatekuwa okuggwera ebirala ate biryoke bitusangeyo kati leero tutandikire ku mandaazi bwe tuvaayo eri bwe twadde eno twatandikira mu mandaazi ne tufundikira mu muwogo omuwogo ogumanyi ggwe omuwogo ogunzikiza ebiseera by'essomero ng'ogula omuwogo naye nga muganda wange amazzi gutuuka ku ssaawa 4 omuwogo okolanga ensobi n'ogulya ku 4 ogufunamu omusera kati mukazi mukulu aba ali wano ali mukakkalabya manye abakazi abamu bino bye bibalema beerabira nti nosobola n'okwetandikirawo ka bizinensi ku kapito wa mutwalo n'obakubako kapitado w'omutwalo n'ofundikira nga oli mu 10 kati batuli awo nga Black ataze Mr. Black sooka n'asalako munnange ndi wano mbadde era gw'omanyi otera kulya capati naye leero nasiise mbundaazi ya capati byo gy'oli otya ye senga agyendi balungiko gye bali balungi senga kandi naye kyakoze addukidde wa senga ali mulungi talina tabbu naye embeera eriyo tewumya nakabululu balamu tebalina buzibu jasitire enya weevudde Juliet kati omanyi ensonga zino kubanga byo zitambula naye nga senga tazimanyiiko soka ombuulire mutawaanaaki amale okuteekayo nini windazi tulabe bw'amaanyi bulaye kano bw'amaanyi soma mumpulire ojja kuntiisa mumbuulira tubanga yazzo bikka yogera mmanye tuveewo buzibu ki abakazi mubeerawo ne munyooma ensonga n'ogamba sha ani adda mu kusiika obundaazi bwa 10 n'aweza ddi omutwalo mwagala kubawa buwe buli kadde mpaayo ekitwale mpaayo emutwale naye ng'ate osobola okwekolera nga teri agukuba bana esente gye weekoledde ng'evudde mu ntuuyo zo ng'ewooma zahara zozo bano bagambe mu komenti awo nti sente ewooma ng'ogikoze ate abakyala amukwana nokitegeera nti abasajja b'omu nsi ezimu baafuuse bantu nabo batunula ennyo atunula n'agamba kikomera n'agenda tunula n'agamba nedda
Nga Juliet. Ya mukazi ng'akozeeko banga amanyi okukola banga asobola okukola. Juliet wamala kwa tata. Ati N'ayagala nnyo. etuvuddeyo okuba ne wembabuulire temujja tegeera. Ensonga za bufumbo bwa Juliet sabula emboozi. Sabula emboozi mpulire yesenga akaviri yayuca kwoche. Manye ng'egyasiika obundaazi. Naye kati ekindeeso. Njagala otwegatteko. Okole ntya? Tulemese taata. Okufumbiza taata yagala kufumbiza Juliet. Baasi ensonga bazitadde musinga. Senga ng'egyoni tisenga olisenga ow'ensonga mbaye njagala ojja ensonga zino biringa ozimala. Oba okiraba ekintu ekyo. Tubeere nga tulemesa taata. Wange Kaakati mbiwulidde. ensonga zo zingudde mu matu. Yonna gy'ogitandikidde. Ensonga zo zingudde mu matu nzitegedde bulungi. Era sibadde musanyufu. Naye Kyekyo. Emboozi eno egenza okuggwa bweti nga ndi musanyufu. ye Omuko ogambye yaleeta ddoola ne baziwa mwannyinaze. ate senga yalabawo gaapu. Sanyufu ekityo. Nembeera nga ekintu ekyesanyu bwe kino nali nkirabyeko. Omusajja omugagga. Omusajja omugagga bw'oti ate gwe mwagala ate mulemese. Omukisa ogumu. Anti ensonga ziri bwe zitisinga. Taata situyama ku Ensonga twagala taata aleke kufumbiza Ogenda kumpitira. ebyo biveeko ebyo. Mugambe Juliet senga. Genda oyite Juliet omugambe senga awo akuyita. Nze ngenda mutuuza wansi. Musajja oyo. Omusajja omugagga ali agaba zidoola. Zidoola zigabika wano ewaffe. Ngako ku ddoola. Zidoola ozimanyi ndi wano sigirabanga nako nziraba mu firimu sigirabangako n'amaaso gange wadde ogikwatako. Ate kafunye omwana omusajja akawa ddoola ate nga muddamu kwegira. Agenda afumbirwe. N'okusoma Senga ate yadda ku sayidi ya taata. omusajja Okusoma kwagaana. Ate n'omusajja aleese ssente era naye agowe. Kati awo tuba tulifunaani. Subscribinga ku channel yaffe ne ya Mwanje Steven Kabana nagwe osirike. kale. Ekinauganda kyo kikyakutta ate ejjembe. Kuba ne bampayo ddoola ezi. Ne bampa ddoola ekandabe ddoola 2. Nange nnakako. Kadaala kano mba njagala nkafunireko minvuuli empya. Adda ssente. Mbeere nga nange njagala ogaziya wano. Andiikewo senga ow'ensonga restaurant nange abakasitoma mbeere nga mbakubako. Ansanze okulaba. Annange. Ono jjajjayo waakulya ssente. Janje Ate waliwo bizinesi nga zeekola zokka. simanyiyo bye bankole. Waliwo bizinesi nga zeekola zokka. Gwekera ku makya oteekewo omudaala osiike ebintu byo nga binyirira osirike. Ngaye bano. Togenda kuyita kasitoma nti bannaaye ebundaazi bwa 5. Gwe siika mandaazi go nga ganyiira osirike. Kati kyekimu n'essabo. Gwe kola essabo osirike. Kasitoma wajja muwe solution nga nzibu. Ajja kuddayo agambe banno oli omusajja alayika akola. Omanyi nti no yaŋŋambye Kituufu. Oti ogenda noonya emmese ng'ekyali mbeerera. Nga nze omu Ng'emmese eyo be bagenda okwongera. erina endali. Gwe muwe ekintu ekizibu. Olaba? Yagenda ogamba banne nti oli akola. Kati omusajja yuno asooka nakuwa mboozi. Kyalo kindeesa. Kakati ekindeese obeera ntanatuukira na ku nsonga obeera akyamuwa mboozi. Ku kyalo kyo kuno. ku kyalo kya. Wulira Waliwo omugaga gwe beemulugunya. Omugagga aba n'abantu bangi. Beebuuza abaliisa ki, ssente azijjawo z'abaliisa. Bagenze mu bbanka. Banoonye akawunti ze zonna. Nga tewali. Talinayo akawunti mu Wadde. banka. Wabula abantu bo balya. Abantu bali. Naye jjajja. Omulimu ogwo ogula munene. Munene kutwaliza awamu. Ekindeese. Mbadde nsaba onteekeremu amaanyi. Olina okuba nga weenywezezza. Onteeremuko ku maanyi. wulira ensonga ereese ono mu ssabo. Omulimu ogwo. Okimanyi nti n'abantu babagendera mu ssabo bulijjo. Ko ku bwangu. Obadde okimanyi nti naawe baleka baali bakugendereko mu ssabo naye ng'akugendere mu ssabo tolina kyewali omukozi. Kati ekireese ono ewa jjajja Tabaazi. ayagala kumanya mbu waliwo omugagga abantu gwe beemulugunyako ku kyalo. Alina ssente nnyingi, Genda ku. alina abantu bangi, abaliisa, Ntwala bali abanywa beebaka, yazimba mu maka bwaguuga, bakola omulimu. naye tebamanyi mulimu gwakola. Mbu ne bwe bagenze mu bbanka ne babuuliza munaye musajja mu bwati na bwati alina akawunti teri. Talina. Mbeera mpulira. Kali bamugendedde ku ndagu. Abeera ate nga mugagga nga tetumanyi mirimu gy'akola. Bwe kiri. Ffe wano Ya Rabbi, era ensi bw'etyo. tetuyina mulwadde gwe twatujja. Eno tetulina gwe tugoba. Kasita oleeta ensonga yo, jjajja kasita omuwa transport ye ng'avugawo ng'agenda akolera ku nsonga zo. Eba yeetaaga ki? Gwe ky'oba omanya wano ffe twajja kuwonya
kuvumula na kusolovinga bizibu ng'ebyo kubanoonyeza ansi ezibalemye okwerabira. Wabula wano mu mbuga ya wano Ulira goza teri mulwadde gwe tujjako wadde ekikujjako tebajjako mbo abantu babi bulungi tetujjako bantu wadde ffe twagala bazzukulu mwenna mumere n'obulamu weeyagaza. Ulira approach buli omu amu approach ye embeera tenaterera kwegamba naye ekituufu kiri nti n'akwata mu nsawo zaabwe ez'ekikyala adde empiseeyo nakana embeerayo gwe bagambye nti no waffe tetuggyako muntu ssente kyokka ate bakwetolola ate era n'ofundikira ng'okutte mu nsawo ne weebuuza oli asobola okugamba ffe tetuggyako muntu ssente naye gwasiima n'ogamba nedda kamuweeyo n'omuwa bagenda ne bakola era akugyeko ssente nga kanoonya byonoonya yabikunoonyereza adaage kale kayizi ye anga yayize dda kaati nange nga King Vigi ekinauganda nkibakolera sibajjako wadde ekikumi ekya wadde n'ekimu bakonya nendeekaana nembasesa ebiri naye nga ate sibajjako wadde ekikumi naye bw'obanga osiimye subscribinga ku channel eno n'akalango bw'okasanga wakati awo tokabuuka ono wetwogerera afunye ziwandeko eddusu bamuwadde akasanvu oli asose kujjayo 5 ne bamugamba okakasa z'olina tolimba mbuga naga nedda kituufu awo mba nembye ninamu ne2 kale bafundikira bazikusokoddemu zonna z'oboze nazo okumanya jjajja muzibu kakali nze ekinauganda nkibaasiba temumpadde wadde ekikumi naye bw'obanga osiimye oteekayo kantu ku 070385 n'osembyayo 4 namba gikwate 070385 sembyayo 4 ireeta David Bakamizi buteekako kantu ng'ogamba nedda King Vigi genda bagi nange ne mumpa kantu nange nennywa Katonda kubanga yoono baamufunye edda akasanvu kaagudde edda jjajja mu nsawo n'akoleeza emmindi ekituufu kinti capital 2 omwo mu mindi temubaamu wadde ttaaba wadde obugolo teri akoleeza kabiriti gwe n'otya ate wano ne bali bajjajjambo babeera n'emmindi za mitwe ena ndowooza olaba olubaawo ng'agijjamu mulalamu embeera bwetyo bwe tutambuza ku bulutiiki kufuna nagamba gwe kasita olabanga ekintu kikuyisaawo naddala nga tekirina gwe kirumya kasita obanga olina ng'ofunamu naye nga tolina gw'olumya ekyo kikole kuba nze kyenjagala mubeere nga mukola nga mulina kasente saagala muntu agenda kugira annaye n'aba muzeeyi ate sooka najja jjukira buzibu ki muzeeyi owaayo ate kikimbeera ki kaakati abananyini kunnamesa si emu abannemesa abangira embeera ono jjukira yekujja abaana muko zange zonna genyine tulinde omukoli n'atajjamu nnemesa tulinze embeera ne munnemesa ekako nga munneme baana mwabagambe mwana mumugamba ebigambo alimanyi ensonga zaggwa zimanyi byamwabimala ng'ate mwe muli abannemesa mwabanemesa mukyaliwo mukyalya mukyanywa biga biyitemu ye toŋŋamba kimwe mwagala okumwewasiza iye oli ako kati gwakuyita kojja naye ate olinga agamba mwe mwagala omwewasiza zange nezifo bwere nkubuulira kakibe ki omuwala nja kumutwala baasi alimuwa ekyo kyoba omanya nga balina wegendereze amugambye omuwala nja kumuwasa kama mbaya nembaya wewe temu eza muzeeyi gwe negendereza ojja kunfunamu obuzibu muzeeyi omuwala kati alaika amuwasa byampaka mumunemesa mutya nga mukooti kati twasuka ate nituvayo ntuddako ew'omumpembe yuno avaayo kati ennaku zino avaayo adduka abakazi alina 2 mu nju adungumwe mukimanyi nti neesobola okuddusa omuntu ewaka aba yakagenda kikyate sokojje kikyate naawe semuli ompita ki olira wano Nkuyita ki? ate kikyotegeeza nti nkuyita ki okedde oyambadde okyambula ogenda okuba bikalu kuvaawo kugenda nze ndiki kigambo kyonna muli ompita ki ntolina nakyo nnyeze wadde oba olinga ganze siri muntu mbeera nga sikuminsinga saagala Nengwe embeera eri awo gwe tugiraba ebigenda mu maaso musajja atunze musaasira kubanga ekituufu alina omukazi mu nju
kwata mukyalawo mugambe ekiriwo wakati wange. Gamba mukyala wa amazima. Naye gwe nno naye mukazi gwe. Ntandika nti gwe mugambe gwamanyi bw'omuyita. N'omanya nti gwe mugambe nti noono muka muganda wange njira songa weegire. Niba nange. Kitajja kusoboka. Yakuleeta buzibu. Nabira ddala ng'ekitagenda. Ekyo tekijja kukola munnange. Wabula ndi mu kunoonya. Gwe ky'omanya ndi mu kuyiiya majja. Sente onoonya zaaki. Sente zakizo. Nze kyenjagala kimu. Nze saagala kumpangisiza buzigo bwo. Nze njagala kimu. Mbo gyendi tuli embeera mukazi wa kitegere nti nange wendi tuli babiri. Don't you see? Stupidi gy'oliko nene mukazi. Jjukira embeera muwajjira. Si gwe wandeeta. Nakwegalirako ndeete. Nidda naye. Gwe tobeerako awo n'olaba nti omuntu abeera ne pulogulaamu. Nsooka kino nenzira ku kiri kati nkyalina byenkola. Nange nkwetaaga. Nange mmanya nti nkoye okubeeramu. Nange nkoye okubeera awo ampuliriza addungu mu matu gy'olinze sirina bannange kati ntira obuzibu owuliriza bya gwe lwaki oba owuliriza nga nsuna ate lwaki mba siwuliriza amatu nteke mubeera mu lawudi nze nagambye sawa z'okweba nti kati gwe sawa bwe ziba zituuse okwebaka gwe webake nga nebaka nga bukyali bike nga monsoza mu ddiiro nga ntebe Tom singa mbadde sisula mu ddiiro singa neebaka naye kati mba neno balina ne mugenda ndyoka neyalirawo ne neebaka kati naye nangu aganye omukazi akalambidde kati no kumpi kumbe omukyala atali mpigi abaye mpulidde kakike mbadde muteesa mubadde munyumya kaki tekalabaayo olowooza ebisigale nebinaddiira mukaddako tuula lindirira subscribinga commentinga likinga sharinga ebisigadde obindekere blutik